Amawulire hasi malungi eri saidi ya dictator Amiri wetwogerera saawa zineno nkugambye kye bamukoze abasiraamu bonna abamuvuddeko bazze ku saidi y'omukulu Professor Ssekajja oyinza okumbuza lwaki asobodde okubeera nga akola ekintu ekyamulema okubeera nga akola ebbanga lyamala ne Chosen Beki egiwerako ey'emyaka emeka ey'emyaka 6 nkugambye olunaku olwaleero Chosen Beki musanyufu nnyo era mu abasiraamu eno video njagala mugiwe obudde mu ngambe endowooza zammwe mweno video kale nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba osoko jimpereka like ebirenge sotambule tukira bonna banjagadde okumanya kweno information naddala abali ku team ya Chosen Beki olunaku olwaleero nga benkugambye omukulu oyo guli mugulaba ku screen yo ne Chosen Beki asobodde okubeera nga amukyusa okuva mu katuliki n'amuza mu busiraamu kyokka ate nga ye Chief Amiri ku bbanga lyamala ne Chosen Beki eri emyaka ebijiwerako 6 teyasobola okubeera nga akikola awo nyinyi njagamba buzi mulowooza Chosen Beki ali bikola kyese lwakuba ayagala mulumya njagala kumanya mulowooza Chosen omukulu dictator Amiri tafunanga ko ekirowoozo ekimukyusa awo nyinyi nawe njagala mumpulire endowooza zammwe mu comment section kugambye asobodde okubeera nga atwala n'abaana be ku kaba ekyamulema kugambye nange ndesinga ndi speechless ebya police okubeera nga emusiba ku airport nabyo ngenda kubeera nga mbikuletera making sure nti no following sokola be video otubulire endowooza mu comment section ali mu kwegula oba ebyaddala ali mu love. Yategereza malaika nani? Baby, mwana yategereza malaika. Why do you have to look at me like as if you? Because you're an angel. Oli kunywa maadi? As if it's your first time to look at me. I don't get that. Nkwagala nnyo mama. Oli kirungi oba nakujjawa. Oli kirungi. Oli beautiful mami. Look at her lips. I can't get enough of pecking you every day. You're just like a baby. Thank you, my wife. I love you, baby. I love you too. Ekimuli kyange, ekibbeeyi kyange, mugaga wange. I love you. Banange labo ng'enyumba ng'ogirimu labo ina njogezanga ebigambo sibira nyaku mazzi labo entono zanga atalina maaso. Salamu alaikum Hajati Nakalembe omusomera edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Hajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Olutalo lwa Hamu ne Elias Lukwago omulodi nkugambye lukyagenderera mu maaso mukimanyi nti nno omukulu Hamis Kigundu bamwongedde ettaka ani yamwongedde ettaka byonna ogenda kubeera nga obinyonyoka mu maaso wano bwennyonyogeyo okujjukiza nti Hajati Nakalembe wali nnyo okulombera edduwa gwe nangole eyo olina ebizibu tokkiriza kubeera nabyo enamba eri abo asobola okubeera nga akulombera edduwa ebizibu bibina ne bibeera nga biterera. Tatia wadde bino byakuteeza badala ye byogana okulemerera okuwaki abaana obuyambi aveeyo ajja ateese neki n'omukyala Tatia akomewo eri yali filement yejja kutwala obudde byokunoonyereza byaki atayinza okutuuka wano n'ateesa n'omukyala omukyala nagamba nti neeyo omusango teguliyo nga tenyinza ambijeyo kati omukyala kyekikulu sawa zino
waali akwatagane n'eki n'omukyala akwatagane ne Rashida Saida akwatagane naye alaba nti alabira abaana Rashida naye ave agamadawo sekajja katalabira abaana akkiriza okulabira abaana omusango gwa legal defilement njagala ba ekugjeyo awo abakyabulinako obuyinza teguba gwa state versus awo ajja kwogera ne state Anthony n'omuwaka wa gavumenti ekikulu justice law and order sector kyebaagala okutabaganya si okuyawukana kati singa bakkiriziganya amangu things will be very okay very fast and justice will be served and that is justice which is also served in case the angry amicable oli oba badde anyize ono banetandabirira ate natandika okundabirira okunyiiga okwo ayinza okutandika okuseka that justice served justice will be served. Chosen Becky ekikuteesa ennyindo yo yonna mu kamera bwotyo kiki abeerera ddala ki Chosen Becky linda atejja n'asukka Chosen Becky otejjamu n'osukka naawe n'otama eggwanga ajja mu kamera yenna yenna ennyina ate Chosen Becky ne basebo ne banyabo oyo ndoozi omulaba tagisemberera nnyo twogera litula mu challenge mu bigambo byaffe so nakomya tege lino linasooka bonna ne tulowooza tukomerera ate ne litula mu challenge ekulamu naye bagambye ebimu ku byanyiiza omuwala bambi omuwala baakubira sekajja ayagalayo ndowooza ku buyambi Chosen Becky yakwata essimu kyalo n'agamuliisa oli okubidde mwami wange onaani ate akikola yinza otawakana omukazi n'awulira nga yenna aweddemu amaanyi kati nze mbuuzaamu ki ekiddako bannamu kubanga nategedde nti mama Fiina yamuwadde simanya ssente omuwala n'amugaana n'omugaana okudde ewa Balamu naye nze tinategedde ti mama Fiina omupiira naye ade agutegedde tewa Balamu omwana tagera kujjayo wiini yabadde amaze otegeera nti birth certificate gye baatumye omuwala tagirina era n'abakoze enkolera tujja gimanya nti yakafuluma yes kati nemmanya nti mama Fiina yamutaasiza naye kyebuuzibwa bano abanoonya akantu basigaddewa era omuwala bakuleseewa n'abaana bo ebigambo by'owerekereza omusajja nga mwawukana biditamininga kinene nnyo ku baana b'emyaka 5 egiddako maaso awo bano ab'akantu ndowooza bajja kawunzi ka wiiki eno bayinza okawunzi sande bajjako bakawunzi se banoonya akalala Namukasa nina show naye wiiki ejja I'm going to grill you Namukasa ofitina joine ennaku zino bade simumanyi bwebakulira ki okuba kali akawala ka Nicole okuba Chosen Becky kiki Namukasa ofa kinensi nambwayo ofa kinensi ebizibu ng'olina bingi naawe tonnabimaliriza nambwayo alina ebizibu bingi mwana oyo no